Okyalaba okwanjula n'embaga. Salwa n'ebitwa mufune binyonya mugende mwetuge era bw'oba kikolokota kikuli ku mimiro kikusiyirira kikolole kubanga ojja kwetuga tekikyavaawo embaga ya leero. Amina Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Amina Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Amina Mungu nga mugagga. Mazima omuntu ante Katonda ng'esswala bwetuuka n'asaala abamuzibu okumwewanikako kuba ne bw'onoga biseera by'omala ogedde bingi ebiremesa naye awuba byonna n'afiisa ono si kawundo kakubye eddirisa wabula mbaga y'ababamyamyasa saidi wano njagala obugalo n'akaluulu ak'obuwanguzi mu abaana baawana b'omunju njagala musanyuke musaakaanye nnyo. Amina Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Amina 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 Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Amina Mungu nga mugagga. Kuno si kweraga bannange munsanyukireko embaga teddwamu bwe kinyiga nkikudugude nnyo oyo bwe kiruma agenda azaale kasita we tuli ttaka lya Kabaka zikira sanyuka tewali alemesa lino essanyu teririggwawo mumpe ku ngalo za Ssemmakokiro agundegunde masomogi sebuufu bwange nange tukyagenda maaso n'okubeera nga tunyumirwa kye bayita mass wedding eyakolebwa bannaffe Abantake Bakery. Mu kaseera kano ndina abagole baffe bano abasobodde okubeera nga ate bo bagattibwa ku muzikiti, si kyekyo? Yes. Bannange ate nabo banyumye nnyo balabise bulungi. Ndina omwami n'omukyala ba omwami ninako Mafatiya. Okay. Yeah. Kati ati muba mufuuse muntu omu kakati erinnya tuba tukozesa lya mwami so kati njogera n'omwami n'omukyala ba Hey, maawe. eryokubiri lyoba oyogera sebo eryange neryono eriryo likomba yeah. Okuva ludda wa Busabala bannange muli mutya munyumye obulira otya mukwano Mpulira bulungi nnyo ddala. Yeah. olunaku lutambulire lutya so Olunaku terutambulidde bubi. Yeah. omwaka guno we gwatandikira wali omanyi nti gunaggwako nga bakubye embaga Nali sikisuubira. Yes. Naye wali oli awo nga munaye nga ngamba nti tuwetegeke mu Gwekumi-26 tulinayo wedding n'engamba sha kama yeebale. Amina. Olunaku lutambulire lutya so fasiro bulungi nnyabo.
Obadde oli awo nga bamukuleetera. Yennyabo. N'olaba ki? Ekimyola. Kayimba ki koyagala omuweereza? Oli bakayita bati. Akakuli ku mutima akamusaana kati. Akayimba kasabuwa natwolonkera biddemu katindi ebintu by'amasanyu kuba kweraga. Ebintu by'amasanyu kuba kweraga. Engera omuwala wali. Engera omugole wali. Onyumya nnyo mukwano. Nibale kusiima. Sebo tusaba weebaze. Nga nebaza. Ababaddewo nnyo ku mbaga. Nebaza okusinga ddala nebaza mukulu MD. Mukulu Gastarule mwebaziza ddala yeebale tulowoozaako notufaako okuba nti ye mukama waffe ate n'atuzaala ne tuba nti abanga taata waffe so omweyanza nnyo kino kyatuyisizaamu banange mbadde suubira nti kinatuka guno omwaka naye sirina suubi so nsimye nnyo mu mutima kuba nti abeera ni programu zezo zokuba nti akolera wamu n'abakozi be n'aba nti ate afuuka muzadde gye bali. Olina kyotaddemu kyonna ku mbaga? Nekona kyentesa kuleeta omukyala n'okutambuza abantu bange. Naye okikubye kale gamba nze asinga okwogera yabasinga. Twena tweyagala. Kale bambi mwe kahaga omukuba akamba. I love you. Love eri wano gwe. Tukyagenda maaso n'ogiraba jjukira nti tuli ku mass wedding eyakolebwa bannaffe Abantake Bakery. Bannange nga kirungi nnyo Abantake ow'ekitiibwa Gastarule Ntake ne maama mwebale nnyo okubeera nga ate mwasazeewo ne muleeta program bweti okubeera nga ate abakozi abakolera mu Ntake Bakery basobola okubeera nga ate batukuza obufumbo bwabwe. Tukyagenda maaso eno kapo tugimaliriza jjukira bali 10 ekiri ku reception. Tovaawo nkwagala mukwana tulaba ku Delta TV mbadde nkyatunula nenengera maaso malungi ate naye nga yafumbiddwa olunaku olwaleero nga bannaffe Abantake Bakery be basazeewo ne baddiza abakozi baabwe nti bannange leka tubakolere embaga. Ndina omukyala n'omwami baani? Jemba Masitula. Ne Bukenya Ashraf. Bukenya Ashraf. Kati mufuuse omwami n'omukyala baani? Omukyala ne Ashraf. Mr. Bukenya Ashraf. Yes. Bawo omukyala na Jemba Masitula omubwati. Na nyiniriiso. Banyita kawulidde ako omubwati. Kawulidde omubwati. Muli mutya? Tuli bulungi. Kamunyumye. Abali kusiima. Temwesaana. Amina. Mwasinkana luddawa? Ne bantu gye twasisinkana nalindi awo nga ndi mu kutambula mpola nenengera omuwala ng'eriiso lyokka twalisaliza we nalukolongo nentambula nga ntunudde emabega kate nekoone ngenda okuddamu nga naye antunuulidde kakana bwetu ne tujja nasikala nambuza lwaki ontunuulidde kwatwe yatandika enamba y'essimu nga twekubira tugira nga twefuna banga kinga muli mwenna mukwanyi? Myaka 4. Mwinayo ka baby? Shune baby myaka 2. Ndowooza alina eriiso. Maaso love. Bambi mulira mutya bannange obuliro? Tuwulira bulungi kuba ekirooto kyange nali nkwegomba kusisinkanako. Nola ku lunaku lwange nkufunye ekitiibwa n'etteeridde eri Mukama. Amina. Ani asinga okwagala munne? nze zasinga okiwulira muli yenze asinga mukuba akamba mukwano zasinga limba zasinga kayimba kiko yagala omuweereza kani naka Prince Amila oli omwana inako kalaini nanga nkuba nanga singa kukuba kochi byonna tunula ko kwate wasinga kukuba byonna sinana kyakwogera kale dia nawe kamu zakayimba kenyina muyimbi twakolako naye bamuta Raise Pass yayimba kayimba ka mukwano banne kankuba yagamba nze nyino mukwano go
bali tebalina baveeko befera otuna love gye nkuwa banaye Bannange leka tubaleke mikwano. Congratulations mwebaleko nyuma bagaliza birungi byereere. Kale mukwano bannange buli gwe ntuukako alina laavu yiye yanjawulo ate n'engeri gye beeraga mu laavu bambi enyuma tova ku Delta TV tukole tukyagenda maaso ne mass wedding ey'abakozi ba Ntake Bakery nga MD wa Ntake Bakery ow'ekitiibwa ne mukyala we be basizeewo ne baddiza abakozi baabwe. Kirungi nabo ku Delta nammwe muwaseeko. Mukwana tulaba ku Delta TV tukole ate tusinkanye ne bano abagole baffe bannange nga nsanyusa okubalaba. Naffe okusanga. Mwebale kutuuka ku lunaku. Alhamdulillah. Olwo omwala omu yakuba akalonga agamba walala. Mukuliko eyo mu muzikiti. Tuvuddeyo Allah tusobozesa tutambudde bulungi. Amiina. Seba amanya gaffe. Amanya Zerule Jamada. Ng'erya boosi lyennyini. Ng'erya boosi. Kyovola boosi teyansuula. Era. Nagapulaza aliwa. Ndi walinnya. Amiina. Okoledde bakery ebbanga ki sebo? Bakery ya Ntake ngikoledde emyaka kati ndi myaka 7. Ng'okola mu department ki sebo? Ndi mu mill. Yeah. Ng'okolamu mulimu ki? Tukuba ngano. Ne kusobola okufulumya ebintu nga biri soft bulungi. Bambi oba oli awo nga baleeta program? Bagamba olina omukyala muleete ng'owulira omwagala ng'omwewulira. N'oleeta yaani? Ndeeta Shamimu. Ng'omwagala? Ne mwewulira. Ate ng'omwewulira? Mazima. Bwe waddayo ewaka n'omugamba otya? Naddo ne mubuulira ekiriwo. Naye n'akikkiriza. Munnange mu mwaka egwatandike wali omanyi nti ogenda fumbirwa embaga? Nedda mukwano. Naye nasanyuka nnyo ng'omukulu ono azze ng'akigambye. Mumaze mwenna bbanga kino omwami wo? Tugenda myaka 3. Myaka 3. Mwinayo kabbebi? 2. Mwebala omulimu. Kale ddiya olunaku lutambudde lutya Sepase? Olunaku terunaba kuba lubi yadde n'akamu. Lulungi. Ate ebirungi bikyeyongera nti okimanyi tuve no tulumba eri. Wali wati? Mwereza akayimba ono yennyini gwe wewe. Akayimba. Waliwo akayimba k'omusajja bamuyita Ronald Mayinja. Soogera kujubisanga kwana n'ekirabika manyi olimu ekyama. Korasi n'etambula etya? Kankomaawo siri muyimbi nnyo manyi bya ngano. Ogwo omuweereza kaliga mukwano. Mumbejja waffe obuyimba bumanyi? Tukenfunye gwe omutima gwange guli anteredde. Kano konoze mu bangi mukwano mazima ace kyanca. Kisi kyanoonya kano kontadde akaweta kuno ku ngalo zange. Naye bane obuyimba bwammwe buvudde ku mutima. Kati baleke mikwano mugende. Kale bambi tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Mukwana tulaba ku Delta TV nga bwe nakugambye tuli mu mood ya graduation eya Sharita School of Beauty nga 10 December tugenda kwera nga tetutikira abayizi baffe bano be bamu kubo abamu bagenda kubanga batikirwa abalala bagenda naye nga twongera okubakoowoola basobole okubeera nga ate babeerawo ffenna tweyagale bafune n'ebipapula byabwe. Ndi n'omukyalo ono nnyebo bakuyitaani? Namutebi Nuliyat. Ng'oli mulungi. Okimanyi? Bagamba? Okay. Kaakati wano omazeewo bbanga ki? Okay. Wajja kusoma package ki? So far ki ky'osanze wano? Ngize bingira nsuubira emyezi eginaggwerako nja kuba Yeah, kirungi nnyo. Nabeerawo ku graduation oyambale gown. Okay, ekyo kirungi nnyo. Weerabawa mu myaka 5? neerabanga hairstylist ne makeup artist asinga. I know. Unakosa linnya ki ku gundi yo ku page yo? Tonamanya. Kale tulinza okulaba ku graduation. Kale nengedde omukyalo ono ali bize. Nyabo salamu alaikum. Alaikum salam. Ng'onyirira? Alhamdulillah. Amina. Bakuyitaani mukwano? Nze nisima Shakira. Okay. Oli mu kusoma ki wano? Soma makeup. Soma makeup. So fo otuuseewa?
Hey. Makeup w'omukolo osazeewo mumukola leero. Alhamdulillah byonna biwedde. Amina. Onabeerawo ku graduation? Inshallah. Ogenda kwambala ki? Wenda ndujje na Sharita bridal. Kale dia, weerabawa mu myaka 5 nnyabo? Niraba nga I'm that very good person in makeup. Yeah. Nga nkola ku bantu ne bagamba omwana ki? Makeup by Shaki. Kyla Gray. Lyokozesa? Tukufollowing? Ne TikTok jendi. Ngani? Nga Kyla Gray. Okay. Webale kola. Kale dia tukwagaliza birungi byereere. Gwe bakolako mbu yeetaaga akwogera. Tumuleke. Kale kafe. Mami mutumireko. Tumirako mami wange. Ne daddy. Kale dia. Kale mkwano. Abaana bakyagenda mu maaso n'okusoma makeup nnyabo bakuyitaani? Josephine. Bukyanga obeera wano kiki ky'ofunyeemu? Bana ebyenjiza bingi. Nze najja sina kyemanyi naye kati nsiba enviiri. Kola ka makeup era client wange wuuno ndi mumukolako. Ngasimayiringa. Alabise bubi. Yes. So byanfunye bingi byo. Emirimu gino egy'emikono abantu oyinza bagamba ki kuba batera otuyisaamu amaaso ku mirimu gino? Bana yembazaamu amaanyi muleeta abaana basome ebintu by'emikono birungi nnyo. Nze nasookera walala naye kati wano wendi nsiima kubanga kyendabye nti buli lwokiyiga buli lwosaayo obwagazi omutima buli wetugwagala ekintu kyo ogenda okulaba nga okikola bulungi nopickinga interest and the love. Nze najja bansindika busindisi naye nkyagala. Okyagala boddayo wakukola ku bantu? Amina. Nina omukozi wange mukolako buli kaseera. Gwe bosi nga gwakola ku mukozi? Bambi, that is good. Nomubeerako. Kale nnyabo weerabawa mu myaka 5? I know. Thank you for dreaming. Yes. Nga nkola ebintu byonna byongeza wano enviiri, makeup, styling, byonna. Kale nnyabo onabeerawo ku graduation wadde toli ku listi tekanatuuka? Singa muba munzikiriza nsobola okujja n'embeera. N'okola mulimu ki? Nsobola okwaniriza abagenyi. Banirize tulabe kati olwo batuuse. Abagenyi baffe tusanyusa nnyo okuba. Mutuulire eka. Mutuulire eka oba feel at home. Yes. Bw'oba osaavinga ebyokulya osookaani? Singa abeera bakwadde osaavinga oba ebyokunywa osookaani? Of course, tulinawo ba students nawo n'abazadde. Abasajja bazadde. Be bagraduatinze? Nze bagraduatinze naye kye bataddemu kinene nnyo. Tubasiima. Kale ddiya, olina gweyagala otumira? Kwagala nnyo, twagala nnyo okukozesaamu amaanyi. Amina. Byonna by'omukadde bange nsiima. Amina. Nsiima nnyo abazadde bange nammwe mumbereddewo nnyo, mwebale nnyo. Kale ddiya, ne client wo naye ayimuke twogereko naye kyekyo Cynthia. Nnyabo gyebaleko? Kale ddiya, tweyanjulire mu bitiibwa byo byonna. Nze nakkira Cynthia. Abamu muyinza okumputa Cynthia mpulira. Ya onabeerawo ku graduation? Sijja kubeerawo wadde akaseera kange tekannatuuka nja kubeerawo. Ojja kubeerawo kituufu. Passion wagijjawo ey'okusoma ebyenviiri? Ebyokusoma enviiri byo nali mbyagala kubanga ndi muto era nagambanga mami nedda era njagaliza gendawo waliwo obwonijere ne mugana nedda mami tugende ewashanta bakola ekintu ekirungi bakuyigiriza buli kimu n'ovaayo ng'okikutte kati nezijja wano kyoba najja wano. Sofa kyosanzewo kiri kitya? Kyensanzewo kirungi. Bano abastudents balungi bakwaniriza bulungi. Bazungi kimu bakuyigiriza buli kimu batica bali friendly. Yes. Kale ddiya baako gw'otumira? Tumirako mami wange Sharatimu. Mami, I love you so much. Thank you for being there for us. We love you.
I love you, Daddy. Thank you for being there for us, for everything. Thank you. Kale dear, kale mkwano. Njagala kusembyayo omukyalo ono, nnyabo weereete head girl waffe wadde. Je baleko nnyabo. Kale. Bakuyitaani? Nze Podde Sharon. Okay. Oyina emyaka emeka? Nze. Oba tugireke? Nsobola ojjogera kubanga gyange. Nze nyina emyaka 2005. Egy'emyaka lwaki ova mu maaso bongo buno bukoowu? Nina emyaka 18. 18. Yeah, I'm making 19. 19. Passion wagijjawa ey'okusoma bino? Nze enviiri nali nzimanyi. Before coming here, era nga nkola ku TV ngaga leeta abaana basome nga nina okugenda. Era we namala senior form mami yanjagaliza busawo but I wasn't interested. Nga njagala bya nviiri ne makeup. So fo bifunye? Bulungi nnyo muleeta abaana bannange. Basomesa bulungi. Kubanga nze kyenfunye nali ebisinga nali sibimanyi. Okay. Naye wa Sharita mazima wange. Buli kimu okifunye. Buli kimu. Daddy mwebazeko mu luteeso. Oba tolumanyi kulogera? Manyimu akatonotono. Okay. Kyosobola kyoba omugamba ategere nti osiima. Daddy wange omu bw'ati mwagala nnyo ambeereddewo mu bingi. Mwagala nnyo ne manyi wange. Era mulwe waffe. Proud Muteso. I'm a proud Muteso. Yes, katulinze okyogere. Anti kati mu lulimi lwaffe tata tumuyita papa. Kati papa mina mojo yalama noi. Serenge dedeke. Eyalama noi. Eyalama ozina. Programu yaffe bwetyo weewedde, nkwagala nnyo naye graduation yanga 10 December tosubwa. Ndaira simba leero bino byenjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano